agamba baseketerera government. Yes. Ebintu bwe byamutabuka ng'akyali na mu government nga tannavaako. Yadda mu na mawulire. Ekigambo mafia okujja mawulire. Professor Bukenya yakireetamu mu interview gye yakola ne Conrad Nkutu. Diamond. Interview ye kennyini gye yeesabidde. Nkutu si ye yamunoonya. Kyeka jangu. Kuba ebyo mbi bibaawo mawulire. Yes, nti source ne kuyita. Oba naawe okunoonya source. Kati source yayita. Source ye yayita nti nfa. Eggulire lyange bw'otali kuba. Kino kye kintaasa. Kino kye kirina okuntaasa. Bati gye nfunza bonna tubalabye nga baddukira mu mawulire. Ng'ebintu bitabuse. So ndowooza nti ekyokuyiga ekikulu nze ntisagana kwesiba ku baana abadde bakubye emiggo naye abawa ebiragiro nti sipeesi eno singa ekirinkinga neeviirawo ddala nga bwe kuba gwayirya mini ekyamazima byaggwerawo ddala nga tewakyali kye bayita mawulire ye fact abagakola buli omu nanga nti njagala okuza obwana bwange nga n'ebyokola biyitirivu kubanga oyinza okuga nti kazibwe ndi mawulire kubanga noonya kyakulya omuntu wenna ndaba oyinza okuga nti kazibwe akeera ku terefayina oba ali ku CBS kubanga anoonya kyakulya ebyokukola bingi yakituufu ekyo kyo ebyokukola bingi naye kakati bwe ntende walirwa nenga nti nsobola noga nti ne Uganda kanjiveemu ndira bwe bakola ku bwamini tikangende newogomeko mu nsi endala nsobola okukolera ebyo nsobola okugenda ku university nyingi n'ensomesa mbadde Buyunaani wiiki ebbiri emabega mbadde mu kusomesa ndi visiting scholar mu universities empitirivu sobaga nti bane lwaki temumpeerera ddala obubudamu kanesonyiwe Uganda ne Uganda efiirwa ne Uganda efiirwa nange nfiirwa okubeera mu buwaŋŋanguse naye ne Uganda efiirwa n'olwekyo ndowooza nti wabeerewo okwekuba mu kifuba ffe nga bannayuganda tutegeere nti Uganda lyato amazzi ge tulimu gatabuse naye eryato lino bwe lyevuunika tewali agenda kubeera muwanguzi katono nnyo mwakolako boycott gye mwakola ne babayita ne mugana ne mubasinkana ne beetonda ne mugamba omulimu tugukole nga mugambye nti ebikolobero tujja kubikola naye PR stories tugenda kuzeesonyiwa ne kibalumaalumamu kyabalumira ddala tusobola nga bannamawulire bw'otunulira emikutu nasomako ku kimu ku bimu bintu byowandiise ng'oyogera ku ownership ey'emikutu gy'amawulire oba oliawo ne challenge ze balina ez'enjawulo tetusuubira nti challenge eyo eyinza okuba kati ng'etulemesa okola boycott ezinywera kakati ndowooza dynamics zaawukanamu nkugamba nti enjawulo gye twalina mu 2007 yali poliisi yes era minisita wa internal affairs Ruhakana Rugunda ne IGP ensonga n'agiyingiramu mangu kati ku luno enjawulo gy'oyina si poliisi kati bw'osibira poliisi ekikookolo oba osibira mukyamu kati